okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Alamusizaako nnyo mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama tumwebaza kubanga tuwadde omukisa n'ekyeyo olwaleero okukeera nga tukyasa omukogo gw'obulamu. Ekitiibwa n'ettendo bibye. Tumwebaza kubanga tuwadde omukisa abasawo ne bannyawo beerawo ng'ossa kutambula n'ova gy'ovudde n'okomayo waka ewo ogwo mukisa. Ate n'okukeera ku makyanga olwaleero ogwo mukisa. N'okutuula ku TV eno okugiwuliriza n'okugiraba ogwo mukisa. N'omukisa ogw'okuwuliriza ebigambo eby'obulokozi ogwo nagwo mukisa. Basawo ne bannyabo Mukama bawa omukisa ate era mweyongerenga okuwuliriza obubaka nga buno. Puroguramu ensulo ey'enkya y'ensulo ey'ekigambo kya Katonda ekulukutira mu bulamu bwaffe era esaanye okukulukutira mu bulamu bwaffe buli lukya. Njagala mbategeeze bassebo ne bannyabo nti Mukama atufunira ebyokuyiga mu mitendera egy'enjawulo okuyita mu bitabo, ku marediyo ne ku TV. Ne kaakano Mukama yatuwa omukisa ogwa TV yaffe eya 3ABN TV. Era twebaza Mukama olwa 3ABN TV nti yo ogwayo gwa kuweereza Katonda. Era bassebo ne bannyabo njagala mbategeeze nti eri abantu abamu abagamba naye TV eyo ebeerawo etya, TV eyo ekikola etya. Ku bbaasa zaffe tetulabako nti wagira omulimu gwa 3ABN. Naye bassebo ne bannyabo omukisa weeguli nti essaawa eno merchant code eya Airtel ne MTN ngenda zibasomera. Awulira nga ayagala naye okubeera ekitundu mu buweereza bwa Mukama, mu kuweereza Mukama okuyita mu nsimbi nga wagira TV eya 3ABN TV ogenda kuyita ku namba zino wammanga. Ng'era eya MTN eri 83 83 ya MTN 83 89 83. Ate ya Airtel eri 439 750 kanjiddemu 439 785 0 ze namba zaffe ezo. Mbuli omwoyo gwakutteko ng'alabira ddala omulimu gwa 3ABN gulina okugenda mu maaso, gulina okuva mu maanyi nga gudda mu maanyi. Osobola okuyita ku merchant code ezo n'obanga obuweereza bwo n'obuwagizi bwo ku TV eno butukiira. Amanya ereeta Avento Production. Avento Production gwe kasita olabanga erese Avento Production teekayo buteesi, Omukama naye akuteereko omukisa Omukama waffe. Basawo ne bannyabo enkya eyo olwaleero tuli mu kuyiga ekyokuyiga, tuli ku kasimu kakaffe twatuma nti ensula ey'enkya ekulukutira mu bulamu bwaffe nga okwejjukanya olunaku olw'eggulo twalabye ekyokuyiga ekyabaddeko omutwe okugamba nti okwegayirira kwange. Ne tulaba nga Kabaka Dawudi yeegayirira Mukama naddala mu biseera ng'atidde nnyo, naddala mu biseera ng'alabira ddala nti omutima gwe gwetaaga okusaasirwa, naddala mu biseera ng'alabira ddala Mukama alinga amuvuddeko n'asaba okusaasirwa okuva eri Katonda, n'asaba obukuumi n'emirembe okuva eri Katonda. Ne tuyiga nti naffe mu biseera bino tulina okwegayirira ennyo Mukama Katonda atuyambe tubeere abaddu be abeegayirira okusaasira kwe. Njagala nkubulire muganda wange ne mwannyinaze ampuliriza enkya eno ey'olwaleero. Bwe twegayirira Katonda, Katonda atukyalira n'akebera obwesigwa bwaffe n'obwesigwa bwaffe n'essuubi lye tulina mu ye. Era njagala mbawo amaanyi nti Mukama Katonda bwe yalaba Dawudi nga mwesigwa nnyo, Mukama yamuwa empeera ey'obwesigwa. Kale oba kyokola kirungi oba kibi, Mukama agenda kukuweera empeera. Olunaku olwaleero, olunaku lwa kuteekateeka kiwummulo kya Katonda, lwa Friday, kiriko omutwe ogugamba nti
mukwano gwange katwebaze nga tugenda tutandika ekisaa kino okwagala kubiri nnyo gye tuli Mukama webalire ddala okutukuuma okuyita mu kiro ne kaakano keerawo nga tukyasomuka ogw'obulamu n'ate nga tugenda okuyiga yongera okutuyigiriza okuyita mu linnya eddungi ery'omwana we Yesu Kristo Mukama waffe amiina. Bassebo ne bannyabo omuto gugamba nti mukwano gwange waliwo akayimba akali mu katabo kolimba tiga owo mukwana singa tewalya kwenkana owo mukwano asinga tewalya kwenkana. Waliwo n'akalala tulina omukwano gwaffe atuyamba bulijjo bwe tunamugoberera tatugobera bweru. Nola ne bwe rweyongerayo mulumanyi nti mukwano gwange mukwano gwe yaani. Abasinga balina abo bayita ba mikwano gyabwe nga babayita bakinywi nti ono wendigwa waaligwa. Bwe mba nyambadde olugoye nga lwa bbulu naye aba ayagala nayambala lwa bbulu. Bwe mba nyambadde empale nga ya kurimu naye aba ayagala ayambala ya kurimu. Akabonero akalaga nti omukwano gwabwe tegumenyeka kibayita nti mukwano gwange. Who is your friend? Ani mukwano gwo? Zabbuli ey'18 olunya olusooka mpaka ku lwokusatu lugamba bwe ruti nkwagala gwe ayi Mukama amaanyi gange. Mukama lwe lwazi lwange era kye kigo kyange era ye andokola. Katonda wange olwazi lwange olunywevu oyo gwe ŋŋenda okwesiganga engabo yange n'ejjembe ery'obulokozi bwange ekigo kyange ekigulumivu. Nakoowoolanga Mukama asaanira okutenderezebwa bwe naalokokanga bwe ntyo mu balabe bange. Tugamba tutya? Tugamba nti amiina. Olunyiriri luno lugambye nti nkwagala gwe ayi Mukama. Lwaki nkwagala? Kubanga gwe maanyi gange. Mukama lwe lwazi lwange. Bw'owulira ekigambo olwazi kitegeeza ekintu ekigumu ennyo. Era kyekigo kyange. Bwe twabadde tuyiga mu wiiki eno bwe tubadde tuyiga tulabye nti ekigo kibanga kiddukiro gye tusaanye okuddukira nti Mukama kiddukiro kyaffe era kigo kyange era ye andokola. Katonda wange era olwazi lwange olunywevu. Tigwe olwazi olw'amaanyi obwekweko bw'abaanaku omusaale w'abayise gwe kiddukiro munnaku. Omuntu balina enjogera egamba nti munno mukabi ye munno ddala. Njagala mbategeeze Katonda waffe ye munnaffe mukabi ate munnaffe ddala. Omubeezi atabula mu kulaba ennaku. Kale ani ayinza okunyeenya ng'olina oyo? Ye mukwano gwo. Mukwano gwo ye muntu akubeererawo mu bizibu byonna. Ng'ekugambye nti mukwano gwo mukabi ye mukwano gwo ddala. Kati mukwano gwaffe mukabi ye Katonda. Ayongera okunyonyola n'agamba nti ekigo kyange kigulumivu. Nakoowoolanga Mukama weewaawo. Asaanira okutenderezebwa weewaawo. N'agamba nti bwe naalokokanga bwe ntyo mu balabe bange. Toyinza kubeera na mulwanyi w'amaanyi. Kyekiddukiro kyo lwe lwazi lwo bwe bwesige bwo ge maanyi go ly'essuubi lyo n'ofa mu balabe bo oba balabe bo ne bakutta. No, tebasobola. Lwaki? Kubanga amaanyi n'obwesige obutadde mu oyo asinga amaanyi. Ate awana bali amaanyi abakuyigganya kitegeeza bo baba beesize amaanyi agaabwe. Nawe ne weesiga Katonda mwattu gwa yeesize Katonda ofunamu nnyo n'okusinga bali abeesize amaanyi gaabwe. Omunyonyezi we yabadde annyonnyola yannyonnyodde bw'ati. Agamba nti buli kintu omuyimbi wa Zabbuli kye yayogera ku Mukama
kyakulungutanga agambe kyakulukutanga kiva mu mukwano gwe yalina eri Katonda. Nti Zabbuli eno omuyimbi waayo Zabbuli eno Dawudi byonna bye yayimbanga byatulaga nti byalaganga Mukama. Buli kintu omuyimbi wa Zabbuli kye yayogeranga ku Mukama kyakulukutanga kiva mu mukwano gwe yalina eri Katonda. Basibu ne bannyabo, byokola byenkola byetukola bikulukuta kuva ku mukwano gwe tulina eri Katonda waffe. Annyonnyodde bw'ati, era omukwano guno ke kabonero ak'enkukunala akalaga okwagala kwe eri Katonda. Okwagala kwa Katonda eri Katonda, okwagala kwa Katonda eri Katonda kulagibwa. Ayongedde n'annyonnyola n'agamba nti era omukwano guno ke kabonero ak'enkukunala akalaga okwagala eri Katonda. Basibo ne bannyabo, bye tukola bye bisalawo era bye biraga oba twagala Katonda oba tetumwagala. Eri abamu abagamba nze Katonda mwagalira ku mutima, Katonda mwagalira ku mutima. Ani akuganye kumwagalira ku mutima? Naye ate woba omwagalira ku mutima kirage munda ne kungulu kirage. Kubanga toyinza gamba nti njagala Katonda nga toyagala kubuulira njiri ye, ng'enjiri ekukwasa ensonyi. Ate Matayo agamba nti enjiri nze tenkwasa nsonyi. Naye ate gwe enjiri ekukwasa ensonyi, kale ogamba otya nti oli mukwano gwa Katonda? Era byonna byokola obikola. Katonda yatuwa talanta ez'enjawulo. Zabbuli Dawudi yamuwa omukisa Mukama nti Mukama yawa Dawudi omukisa nti ye yalina muyimbi era yasunanga ennanga. Eddira twayimbanga akayimba ti Dawudi omulenzi omuto bwe yasanyukanga ennyo n'akwata endongoye n'adda mu luggya lwe n'asuna. Kakati gwe akabonero akalaga nti odyagala Katonda era otereeza Katonda, talanta gyakuwadde ogikozesezza otya? Mukwano gw'ekirabo kyakuwadde Katonda waffe kuba mukwano gwaffe asinga. Ekirabo kyakuwadde okikozesezza otya? Akuwadde omukisa oli mubuulizi mulungi, by'obuulira byebyo ddala kituufu Katonda byayagala era biragira ddala nti ekolaganayo ne Katonda weeri. Mukama abamu abawadde omukisa nga bayimbi, naye abasinga beemalidde nnyo mu kuyimba ennyimba ezitagasa, ennyimba ezitali mu kubuulira njiri, ennyimba ezitali mu kuleeta abantu eri Katonda. Abamu basomesa naye basomesa ebyo bye baagala so si Katonda byayagala. Wano we tulabira nti ye Dawudi ate yali wanjawulo, nti byonna bye yakolanga Zabbuli eno yagiyimba sinzira ku mukwano gwe yalina ogwakulukutanga mu bulamu bwe gwe yalina eri Katonda. Kyava yongera okunyonyola omunyonyozi n'agamba nti okwagala kwe kwe kulaga ensibuko ey'okwewaayo kwe yenna eri Katonda, era olw'okubanga yeewaayo yenna eri Katonda. Dawudi yali asobola okwogera n'obuvumu obw'engeri eyo obukwata ku kulokolebwa mu balabe be. Buli lw'obeera ne mukwano gwange okimanyi nti mukwano gw'oyo yasinga, mukwano gw'oyo w'amaanyi, era okimanyi nti bingi byakuyamba. Oluusi ofuna amaanyi ag'enjawulo naawe mu byokola. Dawudi yayimba Zabbuli eno, yalwananga mu ntalo, yayitanga mu bizibu bingi, naye byonna bye yayitamu yabiyitamu olw'ensonga nti yalina mukwano gwe yali asinga amaanyi, nga ne mukwano gwe ono si mulala wabula ye Katonda. Kyava yongera okunyonyola n'agamba nti omutima oguli obumu ne Katonda, omutima oguli obumu ne Katonda gwe mutima ogukwatagana n'ebikolwa bya Katonda. Kanziremu statement eno, omutima oguli obumu ne Katonda gwe mutima ogukwatagana n'ebikolwa bya Katonda. Tulaba nga omutima omulungi era omutima oguli obumu ne Katonda gwe mutima ogwagala ekigambo kya Katonda, gwe mutima oguyamba abantu bannaffe abali mu bwetaavu. Kwa Bayibuli egamba nti wayamba omunaku wayamba nze. Naffe ntulyoka tubuuza, ssebo Mukama waffe twakuyamba tutya? Twakuyamba tutya?
naye ate Mukama olunaalyoka akulaga bambi musajja wattu yayita waawo nga talina lugoye lwakwambala n'omuwa, nga talina kyakulya n'omuwa, nga talina buyambi bwonna, mulwadde n'omujjanjaba, olwalyoka akugamba nti era wali obikolera nze era yingira mu ssanyu lya kitaawo, kiraga nti wali bumu ne Katonda. Bayibuli egamba nti ayamba omunaku aba ayambye nze. Basebo ne bannyabo, ogwo gwe mutima ekimukwadde kyakulabirako nti ogwo gwe mutima ogw'obumu, gwe mutima ogw'obumu era gwe mutima ogukwatagana n'ebikolwa bya Katonda, kuba ne Katonda ayagala tubeere bumu, ayagala tubeere n'okwagala. Era Bayibuli yongera okunyonyola wano n'agamba nti bwe kityo Dawudi okubaguka n'alaga okwagala kwe eri Mukama kwatondawo obujulirwa buno obukulu ennyo obw'obulamu bwe bwonna. Kyava yongera okunyonyola n'agamba nti omukwano gwe eri Katonda gwamusobozesa okukakasa Katonda nga ye mulwanyi nnamige, kubanga Dawudi okumuwangula kyabanga kizibu. Ne Sawulo yali amuyigganya, tujjukire wano we yeekwekera mu mpuku. Dawudi bwe yeekweka mu mpuku, ne Sawulo najja ne yeekweka omwo, Mukama yateeka ku Dawudi obukomi bwe. Tolowooza nti Dawudi yali w'amaanyi nnyo nti yalina methodi ez'okwekwekeza amaanyi Sawulo aleme mulaba. Wabula Dawudi Mukama Katonda yamuteerawo obuki? Obukomi bwe. Yamulwanira entalo ze. Yadde yalina ejjinja limu lyokka n'envuumuulo, Mukama mmwe yateeka amaanyi, Dawudi n'awangula Goliyaasi. Basebo ne bannyabo, Katonda bwe tumusembeza ku lusegere n'abeera mukwano gwaffe ow'amaanyi, Katonda ono njagala mbategeeze basebo ne bannyabo agenda kutuwa emikisa, agamba nti amiina. Katonda ono agenda kutulwanira entalo zaffe kubanga ye mulwanyi nnamigo ow'amaanyi, abeerawo mu mulimbeera, atasobola kutuleka mu ddwaniro naddala mu biseera nga tumwesize. Ebiseera ebisinga entalo ze tulwanira ezaffe zitukuba ne zituwangula. Lwaki? Kubanga obwesige bwaffe tubujja mu Katonda ne twesiga abantu bannaffe n'okwesiga amaanyi gaffe ffe ngaffe. Y'ensonga lwaki tuwangulwa. Naye buli lwe twesiga Katonda ne tuteeka amaanyi gaffe n'obwesige mu Katonda, Mukama atuwa amaanyi, atuzuukiza okuva mu maanyi ate okudda mu maanyi, atulwanira entalo zaffe n'atuwa. Bakanya kwebuuza ne banaye, kale akavubuka tukaloze naye nga tekavaawo. Lwaki? Kubanga olina omulwanyi ow'amaanyi. Nti ono guli tulwanye naye kiki naye nga tagenda, kubanga olina omulwanyi ow'amaanyi. Njagala mbategeeze basebo ne bannyabo, nabategeezezzaako mu wiiki eno ennaku ezo eziyise nti banneyibawo baani bonna abali mu kwetega okuwa obutwa, abali mu kwetega okutta, abalwana obuviiwu, nabo beewuunya bannaye gwe tulwanyisa nga tavaawo, naye akikola lwa nsonga egi, omulwanyi wo Katonda wo w'amaanyi. Mukama wange mwannyinaze, beera n'amaanyi mu Mukama waffe, beera n'okukkiriza, beera n'obugumiikiriza, beera n'essuubi, beera sembeza ye Katonda abeere mukwano gwo ow'oku lusegere, nayaawe olifunamu. Basebo ne bannyabo, omunnyonnyozi amanyiriza agamba bw'ati, agamba nti omukwano gwe eri Katonda gwamusobozesa okukakasa Katonda nga ye yali omulwanyi nnamige, yali Mukama asobozesa okulabiriranga omuddu Dawudi. Ye yali byonna mu byonna Dawudi bye yeetaaganga, wadde nga waabangawo okusoomoozebwa mu biseera ebizibu bye yasanganga. Weewaawo naffe tusanga okusoomoozebwa kungi nnyo mu byonna bye tukola, naye Mukama Katonda asigala ye byonna mu byonna, era Mukama asigala ye mulabirizi waffe. Kambabule tosobola kwebeezaawo, okumala tosobola kwebeezaawo, osobola okukeera enkya n'ogula emmere n'ebeerawo n'ekulema okulya nga kiki ekikugaanye, nga Mukama takuwadde appetite. Okimanyi nti n'okufuna okubeera n'appetite si gwe obeera nayo, Katonda yagikuwa. Okimanyi nti eri abagagga abagula emmere gye baali basinga okwagala omuli enkoko, omuceere, amatoke, ennyama ne bibeeraawo ne bivunda nga tabiridde, ng'ate emmere gy'alya ndala nnyo.
sembeza Katonda abeere mukwano gwo. Katonda wanabeera mukwano gwo ojja kubeera n'eddembe, ojja kubeera n'essanyu, ojja kubeera mu kusanyuka n'okwesiima. Kambabulire bassebo ne bannyabo, abantu abasiga Mukama tebafiirwa, abantu abeesiga Mukama bava mu maanyi nga badda mu maanyi, abantu abeesiga Mukama, Mukama bawe ebirungi, abantu abeesiga Mukama, Mukama abalwanira, abantu abasembeza Mukama Katonda okubeera mukwano gwabwe bafunamu nnyo. Dawudi teri we yafiirwa, Dawudi teri wataafunira maanyi kuwangula balabe. Lwaki? Kubanga ne yali agenda mu lutabaalo yayitanga Mukama amulwanire. Bwe yakizuulanga nti atambudde bubi ne Katonda we, yaddangayo ku maviivi n'afukamira n'asaba okwetonda, n'asaba omukisa gwa Katonda, era n'avaawo nga atowolokose n'alyoka afuna omukisa gwa Katonda. Bassebo ne bannyabo, naffe twetaaga okusembeza Katonda okubeera mukwano gwaffe. Katonda bw'anaabeera mukwano gwaffe, ebyo byonna ebitusumbuwa, ebyo byonna ebitulumya omutwe, Katonda ajja bitulwanira. Ebyo byonna ebiwonvu bye tulimu, obutamu bwe tulimu nga tusiriira, Mukama ajja kutukakkanya, Mukama ajja kutuwa omukisa, Mukama ajja kutukuuma, Mukama ajja tutulabirira. Mbaagaliza omukisa gwa Katonda, mbaagaliza ekisinga, mbaagaliza obuwanguzi mirimu gyammwe, mbaagaliza okusembeza Katonda ng'omulwanyi wammwe ow'amaanyi. Essaala y'omuwandiisi waffe ey'olwaleero egamba nti, Katonda omwagalwa, njagala okutegeezanga okwagala kwange gy'oli olwaleero. Agambe nti neewaddeyo nzenna gy'oli, weebale olw'amaanyi go ag'obwa Katonda, ko n'obukuumi bwo mu bulamu bwange, wadde nga waliwo okusoomooza kwensanga, bwe nsabye mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, amiina. Bassebo ne bannyabo, weewaawo naawe olina okusoomooza kungi nnyo mu bulamu bwo kw'osanga, naye weeweeyo eri Katonda olwaleero, ofune amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu, omusembeze abeere mukwano gwo, omusabe akulwanire, omusabe abeere ekiddukiro kyo etoyo olwaziro era engabo yo, n'ekisinga obukulu akutuuse antuuse mu bwakabaka obw'omu ggulu. Katwebaze. Ekisa kyo n'okwagala kwo ne kaakano bitubedde ka Katonda waffe okubeera nga tukyasomuka ogw'obulamu, ogulumizibwa otenderezebwe oweebwe ekitiibwa kubanga osaanidde. Mukama, ekisa kyo nga kirungi nnyo gye tuli, ne kaakano okyatukumye nga tukyasomuka ogw'obulamu. Weebale nnyo Mukama, weebalire ddala. Ate Mukama tokusaba nga tukwegayirira asonyiwe obutali butuukirivu bwaffe, tukume eri emitego gy'omulabe Sitaani, amagezi okumanya n'okutegeera gy'oli, amagezi okumanya n'okutegeera ebiva gy'oli, kabyongere nga bulijjo Mukama. Tuyambe tukusembeze obeere mukwano gwaffe, tuyambe otuwe obwesigwa Mukama, tukwesige nga bulijjo na bulijjo, n'ekisinga obukulu twagazisa obwakabaka bw'omu ggulu, kwe kusaba kwange n'okwegayirira okuyita mu linnya eddungi ery'omwana we Yesu Kristo Mukama waffe, amiina. Mbaagaliza omukisa gwa Katonda n'emirembe gya Katonda. Omukama abankuumire. Mweraba. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.